ennaku ezo bampita ne ngenda ku Jinja Road nga baŋŋamba nziremu nkola statement nenjiddamu n'ekikaba. Then omukyala n'addamu n'ankubira essimu nga ŋŋamba nti bamuyita ku poliisi nga bamugamba akole statement egamba nti omugenzi bamutta ng'alina amabanja era amabanja ge gaamussa. Statement eriwo gye baagalamu. Tuli mu kweraliikirira kw'amaanyi kuba omukyala agamba bamutiisatiisa enkyani. Nange mwennyini ndi mu bweraliikirira. Kuva enafuluma amawulire neeraliikirira abo balaga obukambwe bw'amaanyi nnyo ate bagezaako okwagala obuzaabuza obujulizi. Abantu baba era ogenda olabe bw'oba otambudde wabaawo abakuvaako emabega abakugoberera oluusi emmotoka oluusi piki tetutamanyi bafa kinaffe. Kyetubuuza omukyala agamba gy'asula abalabe bamulondola. Nange mwennyini bannondola simanyi kiri wakati awo kusaawa kaakati. Naye nga twagala gavumenti etuyambe. Tetulina security emala. Naye nga bo balaga nti b'amaanyi. Twagala bagende mu kkooti tufune obwenkanya ku sayidi y'abaana. Kuba saawa kakati abaana baatuula abaali balina okusoma tebaasoma. Ensonga ya kitaabwe yali abafaako tayataliiwo. Tebalina buyambi ssaawa eno nange busaawa eno nga bwe ndi nninga bwendi. Mabegako n'aŋŋamba nzije tutuule tuteese. Tumalirize omusango guveewo ne mugamba ssaawa eno omusango teguli mu mikono gyange gwasukadde emikono gyange guli mu gavumenti. Simumanyi naye bw'onoonyereza amannya gali mu Nakyeke. Kuba nalinga aweerezaako ssente naye nga beereeta Nakyeke. Nfuna amasimu ag'enjawulo oluusi mbu bampita ku poliisi twogera ogenda okuvaayo ku poliisi nga si poliisi yenzuuyo. Aba kati era nze omuntu wankubira mba nnamala kwogera n'alina neeyo keesikopu nenjogera naye n'ambulira ki ekituufu ekiri. Baakubira bukubizi Vice simu kati Vice we bamukubira essimu n'aŋŋamba bakwetaaga ku poliisi. Ne ŋŋendayo poliisi y'e Katosi. Kati ne ŋŋendayo we nagendayo ne ntuuka ne baŋŋamba nti no simanya gamba nti no nti waliyo amabanja biki biki. We natuukayo ku poliisi nagenda mu woofiisi ya OC. Awo mu woofiisi waaliwo omukyala n'omwami. Baŋŋamba nti no nti ŋŋambe nti no bamutalwa amabanja naye nange simanyi lwaki. Okuva Ntambi we yafa embeera yakyuka. Ekyo emirimu tukola naye weetutyo kubanza ogwange gwe nkola njoza ngoye nagwo teguyingiza bulungi. Oluusi omala okukolera omuntu n'akugamba nti no nti ojja kudda enkya nti bakola mu Mukene kati Mukene nga takaze. Weebiti nze abantu abo njagala we baba babatutte mu kkooti nze mba njagala nabo babakolengawo nabo we baakola munnaabo. Kubanga ne we tunaagamba nti no nti oba batuyiririre naye ng'omuntu yafa. Abantu abo nange njagala babatwale mu kkooti kubanga era we banaabalekawo nga tebabatutte mu kkooti ne babata era bajja kuddayo bakole ekintu kyekimu kyekyo bakose abalala. Wabula nsaba bekikwatako babakwate babatwale mu kkooti bawozesebwe. Embeera yakaluba nnyo kubanga nze luli nali nga nnyanguyirwa nga kale ng'ewa Maama Seesigana sibeerayo nannyo kubanga nali nga nsinga kubeera eri wa Ntambi kuba gye ziri kale nga sikakaalukana nannyo. Naye kati nfaayo okulaba nga neebeezaawo ate mbeezaawo ne maama wange oluusi talina zigula nva nenkola ki nengenda nenjoza engoye nsobole ofuna ezigula enva. Obulamu bwakaluba kati ndi awo wentyo kuba luli nali neeyagala nnyo nga n'omubiri nkola ki nga n'omubiri nnina naye okuva Ntambi we yafa n'eddembe lyanzigwako. Abantu mbafuna bayitawo awo ewaka ne bantiisatiisa. Waliyo abantiisatiisa era nze kati n'ewaka ntyawo. Baŋŋamba nti no nti bajja kunzita
nange nentyamu okuva we batabba wange kati nange mbeera neeraliikirira n'ewaka. Oli ayinza okujja n'ayimirira yadde ku kkubo n'okola ki gw'omanyi oba kasitoma n'akuyita nga kasitoma kubanga twoza engoye. Mbuno tubiveeko. Nze nange simanyi oba lwaki bagamba tubiveeko oba balaba nga teri awondera. Nze simanyi bayinza n'okuba nga bava sayidi yeri ku kale akazinga gye baatemera Ntambi ak'Embeeya. Era njagala okulabula poliisi ya Uganda nti buli muntu yenna yakwatiddwa mu kufa kw'omuvubuka gwe baakuba bonna abaakuba weebali era baakwatiddwa. Nti buli muntu yenna yakwatiddwa aleme kuteebwa. Tuwulira embeera ezigenda mu maaso baganya batwala mu kkooti baagala wakati wabeerewo enteeseganya wa famire y'omugenzi ne bano abaakuba. Naye nze nga sipiika y'eggombolola nvaayo nga mbagamba nti abantu abo singa tuddamu okubalabako ku kitundu nga tebavunaaniddwa ate okuvunaana okw'obuvunaanyizibwa twagala muntu yatta muntu amale emyezi 2 akomewo ku kitundu bagenda kuba bongera amaanyi mu bazzi b'emisango. Nolwekyo tusaba poliisi ffe nga abasabu kawunti nti baviireyo ddala babeere nga banyweza abantu abo okusobola okulaba nga abantu abalala batya okuddamu okukola emisango ng'egyo. Era buli kimu ekigenda maaso tukimanyi tukiwuliriza muli mu nteeseganya okulaba nga mugattaganya abantu bano okulaba nti bo mubata mubatwale mu kkooti gavumenti ebasalire omusango bagende bakole emisango gyabwe bagimalirize bulungi. Kigenda kutiisa bano abantu abalala baagala okuzza emisango olwokuba bakimanyi nti omuntu bw'agenda mu kkooti ne bamusalira asaavinga. Tuli beeteefuteefu ng'abakulembeze nze nga sipiika ngenda kwewaayo okulaba nti abantu abo singa tubalabako nga tebana bagenda kukola misango gyabwe kugimalayo tugenda teekawo embeera nga ffe abakulembeze. Ku nsonga y'omugenzi Ntambi waliwo abasibe balala bwe twakutte mu bitundu ebyo bya Katoosi Mukono ku musango gw'okutta omugenzi Ntambi. Kati bawera mu kadukulu kaffe bali 7 naye omanyi eno omusango gwa okutwalira amateeka mu ngalo ekivuddemu mwami oba omugenzi Ntambi okufa. Kati oba tufuna amawulire anti mwami gundi naye abaddeko mu kitundu ekyo oba mu kifo ekyo mwami gundi naye kirabika naye yali mu lukwe y'okukuba omugenzi. Kati oyo netugenda netumukiima oyo najja netutandika okumubuuza ebibuuzo okumuggyako amawulire oba information yonna gye tuyinza okukola ki okukozesa okukakasa bani be basse omugenzi. Kati okukwata abantu kukyagenda maaso sigenda kugamba nti bano bebagenda okukola ki bebagenda okusembayo tukomyeku baano nedda tukyagenda maaso n'okukola ki n'okukwata abantu paka tujja kusuzuula bani bebakutte ki bani bebasse omugenzi. Awo tujja kukoma okwongera okukola ki okukwata abantu. Naye kasita abakeesi baffe kubanga twasudde abakeesi eyo mu byalo mu bitundu ebyo okulaba nti bafuna amawulire ani yabadde ku lukwe, ani yenyigidde okukuba omugenzi, ani yakola ki. Kasita abakeesi baffe batuwa amawulire ago anti twafunye amawulire anti mwami gundi yakoze ki yabadde mu lukwe mwami gundi be bakubye omugenzi. Tugendayo ne tukwata oyo gwe batukoze ki gwe batubulidde. Naye okunoonyereza kukyagenda maaso sijjagamba nti oba wiiki ejja oba ddi tugenda kutwala bano mu kkooti. Kusooka katumaale okusunsula n'okukakasa n'okulaba nti fayiro yaffe obujulizi obuli mu fayiro
bumala okubakola ki okubatwala mu mbuga z'amateeka okunoonyereza kukya kugenda mu maaso. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga oba muli eyo ne musuubira omuntu anti waliwo kyakoze oba waliwo kyakoze ne kunyiiza oba ne banyiiza ab'omu kitundu, bale tusaba temutwalira amateeka mu ngalo, temutwalira amateeka mu ngalo. Mututuukirire mutukubire amasimu mututegeeze ffe abakulembeze ffe abapoliisi abakulembeze oba abasecurity bonna abali awo kumpi nammwe, temutwalira amateeka mu ngalo, kubanga mumutwala amateeka mu ngalo oyo ne mutandika okumukuba n'afa oba nakola ki, tujja kukola ogwaffe tujje tubayoole tubatwale mu mbuga z'amateeka ku musango gw'okutta omuntu. Ekisooka kubanga ebiseera bisinga tuteera nnyo okulaba nti abantu batwalira amateeka mu ngalo ne batta omuntu oyo nga tewali kyakoze